nga weewadde eddakiika nga ziizo ogezaako okuba ate nga weebuulirira kiki ky'oyinza okwebuulirira nga ggwe ng'otudde n'ow'emyaka 25? Va kubikubwa bannange, va kubikubwa. Bagamba nti nga ozzeeyo Uganda ekiro ekyasooka ekyo nga oli wakati okubagera n'ebirowoozo byo byali bikugamba ki? Tewali kye bigamba nga ekiro ekisooka oba mu happiness wakatuuka weesonga genda kubalaga nakomyewo. Kisinziira ze sajjira ku mpingo najja ne keesi zange n'engoye ne perfume, meaning nginokeera okubalaga nakomyewo mpunya bulungi. I didn't think of anything kubanga nali manyi after some time wajja kubaawo embeera. Kati ate mu eyo processing nembyagala bibeere nga wembyagala era singa nali seekubya nenkutirayo wali emabega singa le seekubya nnyo kwekubya amasada kuloza kaneekubya bijja kwereeta singa naddayo ddebula naye omenze already nalina ne plan yange kubanga azaike musajja buzinga nze buzinga banziza kiweddemu kangende mbonebonere Kampala no najja nga ndina okuddayo era nga nina period nina okumala eno malenzireyo era nina n'emizanyo gye nazanya gwe emizanyo gimanyi walosereza passport ze nali awaliwo ebintu binakola awaawo ngaera obimanyi omukazi yagezaako nnyo but anyway zenganza obusada bwandaga nti bajja kukolera paka oliyagala paka loolikoowa akomekereza n'abagabirira abakooyi oba onfuna olwandizuseka abantu baganyuseka. Okay, ekirala kye babuuza kiki ekisinga okukuluma nga ggwe obuntu ekisinga okuluma kuluzinga bulamu bwo bwe walimu e Bulaaya oba kuddayo waka ng'olina kuddamu kutandika buto? Ekisinga okunnuma nze bwe busiru bwe nakola obutategekera eno mpozi lwaki ndi mu mbeera eno nga ndi mu kunyumiza abantu eno mbeera lwaki ndi namu eno gyembeera lwaki nnyumya bino byennyumya kati ebyo ebisinga n'okunnuma like why would you be in that kind of situation kandi wali olina okuyiya n'obeera booti ne booti kati oli mu zino bakujjako just mboozi oli mu kuyigiriza abantu so ekinuma nti lwaki oba bye ŋŋamba abantu saabyekolera. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu ebiri ku esatu, wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akaunti yo tezeeyongerako? Toli wekka. Bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe. Era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga tetulina kyolaga kizivaamu. Nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku ssimu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Kaya. Yes, Papa. Oli otya ssebo? Ndi muganda wange agamba ati mwana wa mama. Ndi wano. Obulamu buli butya? Obulamu si bubi Mukama nkyakuumye ndi mulamu alhamdulillah. Ekisinga okuba ekikulu byonna. Yes. Yes. Na kunoonyako wiiki ewedde. Yes. Nenfuna ebibuuzo ne reactions ez'abantu ab'enjawulo. Ne bansaba wemba nkomyewo naawe nga nfunye obudde obukunoonyaako. Mbeeko wenkwata katono nnyo. Yeah. So
okutwaliza ewamu nina omuntu eyali asibye ebibye nga naatera okuva ebungereza byo ng'ayagala kudda Uganda bwe yalaba show yo n'agamba mbu abisitopinze tagenda kudda Uganda. Otandise okuinfluencinga abantu okugaana okudda mu nsi yatu Uganda okukulaakulanya ensi ng'owatiisatiisa nti ekiri e Uganda kyokya. So okurespondinge ku ekyo. Njagala clarifying about that nti ensi yaffe embi oba nnungi. Ekituufu ensi nnungi mu bantu abali mu areas ennungi era abalina ku kasente era abali obulungi bali bulungi, naye abali obubi ate bali bubi nnyo. Wano tewaliwo average nga bw'onogamba ono ayinamu kimalamala abatalina tebalina ddala ne bano abeefuula abalina boolabanga abalinamu abo boolaba nti alinawo ka bizinesi ali ku mabanja ali ku loan oba onfuna. So kyengezaako okugamba gweoba oyagala kutya Uganda nga tonnaba nakuwuliriza nze byenjogedde. Teri muntu ali eyo Bulaaya nga talina family member eno Uganda. Talowooza nti bw'aba amugamba bugambe mbu oba ayagala amugamba amusaasire amuweeyo kasente. No, it's true story. Tewali oba tewali ddala. Era to be honest to you, nze siina muntu gwe ngamba n'oba ng'oli Dubai kubanga ne Dubai same but different. Wano nga wano neera sisobola kuwagira anybody okusinziira nze nga bwe ndaba ate nze jjukira ndi upstate ndabira wano ku cream level sirabira eri mu kyalo simanyi weekiri nze ndi wano ku top city era nze mbeeramu ngendamu nenkuba ne mu kibaala nempitamu ng'abalwadde bange bazze okuva e Bulaaya ngendamu nenkubamu ekibaala. So one thing kyengezako okugamba nti bwe kiri nti olaba level ne bagamba wali embeera teri bulungi wano tewali bulungi ate nolaba nga abasinga okunyumira bwe bano abaki bage oba onfuna mate sagala kyogera bwentyo naye nga abo abantu abalimu eyo embeera ngolaba entebbo zaabwe zo ziri kyonjo bo bakubwa bukubwa banyumirwa naye ate zino ezabulijjo era mwebali era bubeera kubalirawo mu mizannyo ogenda okulaba nga n'abaana batandise okugenda ku tebbo ze batalina gendako. So bino byaddalamu kati kituufu kya byonna era oli bw'aba kiwakanamu. The only good thing is just komawo bambi tewali buzibu komawo ewe tuli tujja kwaniriza si mu bubi komawo. Twakwata ku life lesson omulundi oguwedde ebimu ku bintu byeyiseemu mu bulamu abantu ne beekwatako nnyo abamu ku bakyalibo be wali owangala nabo mu nsi eya Europe abamu nga bali mu kugamba naye kale gayo ne yali anyumirwa nzijukiranga n'akajje Europe ne musanga nga anyumirwa literally buli omu nga alinako story gyakumanyiiko ey'enjawulo. Saawuliramuko ku story ya bubbi yonna nti olina gwe wabba but babeera boogera ekigambo kye bagamba mbu omusajja ono twamulabanga yali wakabi yali anyumirwa kyewuunyisa nti ku ssaawa zino ali ku this level. So last time watugamba nti olina emyaka 44 ne njagala nkubuuza ekibuuzo kye bambuuza nkikubuuze nti singa oba otudde wansi n'omuntu oba katugambe gwe ow'emyaka 25 nga Kaya ow'emyaka 25 old version of yourself nga weewadde eddakiika nga ziizo ogezaako okuba ate nga weebuulirira kiki ky'oyinza okwebuulirira nga gwe ng'otudde n'ow'emyaka 25? Va kubikubwa soko kiddemu va kubikubwa bannange va kubikubwa ebikubwa. By the way, that's the thing naliba ngamba olaba nze nina this kind of demence oyinza okuŋŋamba nga bono ŋŋamba okayamane sitore kingenda ku program enkyankubirako tukole bwe tuti bwemba sikiriimu nnyo nkyerabira ne bakinzijukiza bujjukiza yabadde okumpi nga bakiŋŋamba. So the thing is that kwekubya kulowooza nti everything is bitter than cream n'olowooza nti nga bw'okirowooza nga bw'okyagala okivuge bwe kirina okuggwa. Kwefuula free, just taking yourself free kugamba noteweeyo task okutegeera n'ogamba bali bannange bo nga bo
kubanga nze that time around gyogenze gyemyaka egyo nze nga of course nagenda nenkolagana n'abantu ng'abantu bampa ku maali g'abagambia kolagana n'abawarabu nga nze ndi like one of the biggest dealer nga mbeera n'emaali nga ne bwengenda kusomera ate nga nesomero ngenda muli akuyiga lulimi agendayo n'amasada so nekubya nnyo okwekubya it's okay wekubye ona occasionally ngoba aliwo omukolo gwemucelebrating okubwemu nebino daily basis muganda wange isames kati ekyo kyenze nganze nsobola okugamba muganda wange kubanga mwana waffe olinza obuteekubya ate n'obeera mwenzi nabwo ne bukutwala mu ngeri emu oba noteekubya busada ate n'onywa ekyenge nakyo nekiyitirira so mu ngeri yonna yonna gy'oba olimu ng'olina ekintu kyokola okwestimulating oba okwesitula nga bono ogamba kankozesa kino nzijeyo the truth of me kugamba mubeera abantu babiri tobeera gwe wekka nga gwe omuntu so that's a big mistake era bw'oba oli eyo ng'olowooza okwekubya kyekikufuula owakabi okugenda n'ogeza abantu in fact yes kiyinza okuyamba for some period of time ne for the wrong run kituuka nekifuuka routine ate n'obanga you don't make sense so okwekubya y'ensonga esinga okubeera embi the rest osobola okwekubya in any version sijja kusalawo oba weekubya otya ekikulu weekubya ate mu myaka emito gwe n'olaga nti nze bwesi mu bakyali bange bwengenda mu bbala nina okunywa bwenti ne bwenti nfune engeri gyembimba ne bali yo bro you can live without that man nakankirabya ate mukino emyaka nti osobera okubeerawo nga tokubiddwa ate n'onyumirwa just kibeera mu bwongo obwo oba nogamba nti njagala kwekubya nsanyuse no man si bwe kiri so nze nganze omuntu yenna nani mugambe ng'emyaka gyo girimu nga bw'ogambye 25 katukandike na 22 okwambuka waggulu sooka weewale ebikuba muganda wange naddala ng'oli Bulaaya kubanga eyo waliyo varieties 15 nza n'okulya sweet just ka sweet ka wine gum nenga wine gum we agenda kukufuukira obuzibu nga oba tolina wine gum you can't interact with people koona eyo nzibu eyo koona erabikanga ennyangu naye okugivaamu nsasagge mwana wa maama bagamba nti nga ozeeyo Uganda ekiro ekyasooka ekyo nga oli wakati okubagera n'ebirowoozo byo byali bikugamba ki? tewali kyebigamba nga ekiri ekisooka oba mu happiness wakatuuka weesonga genda kubalaga nakomyewo kisinziira ze sajjira ku mpingo najja ne keesi zange nanengoye ne perfume meaning nginokeera okubalaga nakomyewo mpunya bulungi I didn't think of anything kubanga nali manyi after some time wajja kubaawo embeera kati ate mu eyo processing nembyagala bibeere nga wembyagala era singa nali seekubya naye nkutirayo wali emabega singa le seekubya nnyo kwekubya amasada kulowooza kaneekubya bijja kwereeta singa naddayo dde Bulaaya naye okwekubya naye nze to be honest to you there was nothing to feel it was just happiness I'm back home kati kansooke mbavimbiremu wano nga bwenjiriba wali ndaba bano batandika okuntegeera batandika okunkyawakyaba ate nga ntoloka ab'emikwano right? So for me nze already nalina ne plan kubanga as I came musajja buzinga nze buzinga banziza kiweddemu kangende mbonebonere Kampala no najanga ndina okuddayo era nga nina period nina okumala eno malenzireyo era nina n'emizanyo gye nazanya gwe emizanyo gimanyi walosereza passport ze nali awaliwo ebintu binakola abwawo ngaera obimanyi omukazi yagezaako nnyo but anyway ze nganza obusada bwandaga nti bajja kukolera paka oliyagala paka loolikoowa akomekereza n'abagabirira abakooyi oba nfuna kufuna seeka abantu baganyuseka okay ekirala kye babuuza kiki ekisinga okukuluma nga gwe omuntu ekisinga okuluma kuluzinga bulamu bwo bwe walimu e Bulaaya oba kuddayo waka ng'olina kuddamu kutandika buto? ekisinga okunnuma nze nganze bwe busiru bwe nakola obutategekera eno mpozi lwaki ndi mu mbeera eno nga ndi mu kunyumiza abantu eno mbeera lwaki ndinamu eno gyembeera lwaki nnyumya bino byennyumya kati ebyo ebisinga n'okunnuma like why would you be in that kind of situation kanje wali olina okuyiya n'obeera booti ne booti kati oli mu zino
bakujjako just Mbozi oli mukuyigiriza abantu so ekinuma nti lwaki obabye ngamba abantu saabyekolera kyokola batime eno wentukira ne ngamba mwana abantu bonna abali abampulira mwana napoye era ennaku zino ndi mukunoonya obusente bange ne bukuŋŋaanya njagala kugula kyuma ekyoza engatto kyoza nekikalizaawo okitegeera era bakyali bange mwenna abali eyo ndi mukunoonya ekyo ekyuma bakitunda obukadde buna n'ekitundu njagala chuma change nga bamanyi kayamani abeera wali kamani omusanga awayo zangato z'abaloodi n'abapepeta bulungi kubanga buli yo I just want to be like relaxed kubanga there's nothing to get back tewali kyakuza wabula kati relaxinga funawo wali ka business kubanga oyo zangato w'abantu bongo bagambe muganda wange nze kayanja sina kyennyumirwa era sina kwejjusa every day is a challenge I know nekati obulamu bw'ensi obanga every day is a challenge woddamu okulowooza eri ate ojja kuba bwemanya kati nze ngamba bugambi buli kyendabanga kimmenya ngamba yenze peni yenze ensonga y'ekyo kugamba sina gwe mbleminga I swear to my mother's life sina gwe ngena gamba oba oli oba ono nze seetereza era n'oyo ali eyo ogenda okutunulamu nnyo wala bagamba bandoga baloga wa n'abaloga baba baloga byabwe kugaggawala n'abaana baabwe kukyusa bulamu ng'ate ayo nanasemeza aloga gwe teri era nagamba muganda wange omu nenga mwana kale singa temandoga singa ndi wakalina ngamba kanje tekyakuloga buli aloga kubeera bulungi waliwo tayise buleminga abafamily ng'ogamba bayinza okuba bakukwatamu oba nfuna nti otuuka olaba failing efuuse too much okyokola kigwa kugamba naye nga nawe toli consistent bakuwa programu tozituusa kugamba you not that type of person omuntu gwasobola okwesiga ate nogamba mwana ebyange biganje kyokka biganje naate nawe kenyininyini toli muntu wakwesigika kati bigana bitya ate nodda mu baganda bunogamba banduga kubanga nze of course buli muntu watuuka mu mbeera ng'eganye nnyo abeera nekakuka element wali wanduga bannange tebakuloga in fact gwoba weeruga gwe kennyininyini gwoba weeruga tebakuloga by the way changing in life is like experience it, see all the differences okakasogambe kino wekiri segeza walinze nasuula kubanga the end of the day teri alina budde bwakuloga kati akulogera ki kati gwoba olowoozaamu yes fine obadde n'obukadde 6 yes abutegedde omwadde kozi omwadde nalina ebyatambuza era takuliiko nnyo oba yakusabyeyo olumu n'omumma yes tolowooza nti ate ziri bwe ziggwawo 6 nodda ku 0 ono wamumma luli yakuloga no bro wamumma yakitegeera nti tojja mumuwa ne luli wamuwa n'appreciatinga the other time wamuweera so ekyo takirina naye gwe olw'okuba nti tolina ate tolina ngeri yakuzzaako olowooza oli yandoga ate munange era okirowooza nnyo kuba oba nno weyansaba ssente n'atazimpa ne sitamuwa oba yeyanteekako embeera nedda bambi wazimumma yagamba bugambi kangene njiye ewalala era yagenda n'asaba ewalala ne bamuwa oba n'ayiya amagezi amalala yagenda ku musawo ate kulogola okuba omummye oba onfuna anti bagamba who feels it knows it kati atakimanyi takutegeera nenze kati nkikugamba out of experience that's why I'm so deep into it nkugamba kali akasembayo otegeere nti mwana weerwaneko vva mu byokulowooza nti bakuloga kati nga nze nakwerwa nakwera kyovulaba ngamba bakyali bange mwana si mu bubi bwe nfuna ekyekyuma nogamba kakalaamu mperezayo ekyetaano mperezayo ekyebiri kijja kuba kintaasa I just give words of wisdom to those who need it oba nfuna so bintu ki abantu bye bakulowooleza naye ng'ebyaddala si bituufu ku ssaawa eno after mwene embeera yonna yena gye wayitamu to be blessed, I've been blessed with that. Seeing abantu teba, I'm just me. I'm like me. I'm like an open book. And the way you see me is the way I am. It's never kufuna that kind of reaction mu bantu. Yes, tekibadewo in my life, entire life. Obolaba tompulira nti obakanja ali mu this kind of situation nze naina engeri oba natya nnyo n'okutya. I'm just so much like nze bwenkulaga yabeera oyo siinaayo mulala kubanga nalina before I've ever tried to be two neera nothing went
good. So kati nze ngaba the truth about me, so never funa that kind of reaction. Era gambo yokanja watu akubiddwa mukati mumuleke akoyi tata era bobimanyi. So sinaba kufuna that kind of reaction. Nenga the only thing is like this kind of story in Tinze, people will be like, Kanja will tell you the fact as it is. Chobola banze chebatera kumbulira byama bya bakamba Kanja agenda kera kuma chabi kuvulira ate nguli n'abantu botagala babimanye. Okay, see maliriza ekibuuzo kirala bagamba nti singa omuntu aba akulaba ku ssaawa zino ngali mu myaka nga 35 ana talina nnyumba, talina bizinensi, talina saving, naye ng'asigala akyagamba ekigambo nti nkyayina obudde, kiki ky'oyinza omugamba? Ekintu ekisinga okubeera ekikulu mu nsi muno ye hope, essuubi. Ate nere essuubi okuba nalyo kiba kirungi nnyo ng'olina w'olitandikidde, ng'olina w'otadde nga bw'onoogamba nti wano wentadde wensinzidde okuba n'essuubi lyange. Essuubi liriko okusinziira, just okuba nalyo nga tolina w'osinzidde, it's also another story. Wabula essuubi mwana kkulu kubanga teremu olaba nange kati nkyalina essuubi kwana mwena. Manyi ni time lujja kukyanga ate byakyuse dda. Yinza okuba nga nina wakuuma kange ndi mukoza ngato ebikyuka akayanja akikubye ate ne bikyuka n'embeera ate another colion. So essuubi liggwako nga oli ku kitanda bagamba in 2 weeks ogenda kufa oba onfuna naye ng'okyali mulamu tolina nakikuluma obulamu bwonna buli bulungi. Kati essuubi liggweramu mu bulwadde obanga essuubi nze ndowooza omuntu afudde atalina ssuubi, naye nze essuubi nkugambe mwana gwe essuubi buli muntu ne bano abakulu abalina emyaka 5 akulaga takkiriza. So emyaka tegikutiisa. The only thing you have to do is just be like vigilant, otegere ogambe nti nina kyenkola ki kineyagaliza mu bulamu bw'ensi, kino kyenjagala kankirwanire. Kiyinza okutwala obudde muganda wange, nothing comes easy. Naye everything takes time. Wawula gwe naawe kenyini akyagala olina okubeera omukakkamu, omuwombeevu, otegere nti there are ups and downs, somewhere somehow bituuka. Teri mbeera ya lubeerera oba onfuna muganda wange. So tosobola kugwamu so bannange. Era mbagamba bataano bange mwenna abaliyo, baganda bange bannyinaze, mwenna basenga, bamaama, ba anti, bakojja, baani, mwenna abali eyo, ngenda bagamba ekintu kimu, kyonna ky'olimu it's just a test. Kulaba bunafu bwo mu nsi muno, bagala kulaba otitira kwenkana ki embeera gy'olaba ekutiisa gwe ng'omuntu. It's just a test. Walla ekiyite mukavunuke kalinganga kaserenge amendo bakaita batya akasozi ekikongo oyambuka ne walla ojja kutuuka okkirirenga ku gugulu ugambe ayi mukama nali mmanyi ensi eganye, kumbe yali just test. So nanga kenyine ndi ku test. Everybody is in a test in any bad kind of situation. Sooner or later life changes in a better way. So that's what I'm trying to say nti towe malanga msubi muganda wange. Okay, say kubya sina kyenkozesa, ne sometimes in feeling nga ndi homesick. How can you handle that? It's just normal. Tonaba kulwayo nyo naye bw'onootegeera kati the good thing is like baddekeeyo ate neno wabeerayo nnyo kyovola bavayo n'obeerakeeyo kati eyo homesick. Kati remember that time bulire ebbanga lyewabeerayo nnyo ofunemu some good parts ozijjukire osooka okakkaneko eyo mwa muganda wange. Soko kaddemu akantu. Listen to me. Olaba bino eyo gy'oli ebbanga ly'oliyo tono nnyo ku bbanga ly'obadde eno ebbanga ly'obaddeyo libadde ddene nnyo n'ebyomanya eno bingi nnyo eyo bitono nnyo bewaakayiga n'experience ky'olina ntono nnyo okubanga ogamba mbu oli homesick. What is sick to be about home? Awo just okyetekamu bwekyeti sinogamba ntereddemu kakati oba kati nandigenzeko ewaka nembalaga. You just want to show your success. Naye nga teri homesick gy'olina. Oba oyagala kudda buzi kubalagako kiki otuuseeko.
Thank you very much. Okubalaga nti banange mali mulowooza teguli gwe okubalaga nti n'akatabo nkayira asobola n'okugenda n'enzira. That's pretty much about it. Tewali kubanga ne bw'onodda eno era is to race. Ogenda kudda ebizibu by'abantu byonna babikusonzeemu. Ate ng'era obisaana kubanga okomyewo. Gundi wagenda tolina kati kikomezaawo ki. You understand? Kaya. Yakubalaga nti nafunye era nsobola okugabanako nammwe. So if you don't, toli mu eyo level ekola ekyo bambi wakati homesick is just a word you used. Nenga, the fact about it, you don't have to be homesick, bro. E banga lyomaze ng'oli Uganda dene nnyo ku bbanga liwaka maleeyo era kyewetaagayo soko oyiga ebyeyo nga tonnayiga nga tonnabakugezako kunonooza byeno by'omanyi kuba ku Z paka ku 0 oba nfuna sebo wetwala nga ogenze kukakasa nti nafunyeyo kumbe obisaana ebizibu byonna bagenda okutika. The fact about the truth is this. But bakubana abafadde emyaka nga 2010 okweyongera waggulu 15 okweyongera waggulu ng'amaze decade eyo mu Bulaaya. Omuntu amaze decade mu Bulaaya is not right ogamba kangende ndabeyo just era ajja kujja nga ne attitude y'endala. Nina wano nina guy so nasaba sister ekyamulese omanyi abantu beyo batuuka nga kyayagala togenda kukimuteekamu olw'okuba gwe kyoyagala akole naye kati omupya gwosobola okubeera manipulated kubanga oba mupya wakagenda tonnaba kufuna mbeera zeeyo kyovulabaako akatima kakubeeramu kangende mbaka kasaane nno ogwokakasa eno bwojjako bonna bannaku era bagenda kukakasa ogende nga tolina just kubalaga nti ngenzeeyo mali mulowooza sirigendeyo kati sigenzeyo kati sitemundabye sibanywesezaamu kati sizeeyo yes thank you very much then what. Naye sebo mukama wange ng'oyogeza maanyi. Ge mazima, you take it or leave it. Do the research, do the proper research. Obuuza omuntu atanamala myaka 10 Bulaaya ekimuzeebu e Uganda kiba ki n'ebyo byogamba mbu omubikoze bitya omubikyani omusike ewa saidi ki bro olina emyaka kakalamu olina emyaka emeka 3 plus wakabeera w'emyaka emeka inaweza 3 ogenda weza 3 kati emyaka 27 obadde kyaddondo then you're homesick oba okiwulira bwotyo nga oba okimbuuza does that make sense to you? Ati naye bakiŋŋamba kuba nadde nno omuntu gwe mbadde njogera naye mu bizinensi yange wano nangamba nti afiiringa homesick ne mugamba how he wanted a green pasture muyita green pasture sikyo that's the fees gyosasula okufuna ekyo those are the things waliwo kati tosobola kuŋŋamba nti njagala kubeera muntu mulungi nga you still have the same habits zobadde otambuza mu bintu byo. You can't change if you can't lose some things in life. Olina byonna okufiirwako ofune eyo proper life gyoyagala kakati agamba fine buli muntu nendowooza naye nga tikyandibadde kirungi nga tunasooka myaka 10 kubeera homesick ekitone ennyo myaka 10 n'ogamba naye mwana nanizeeyo Kampala eyo nembabongako Justin ndudde mwana oba bali aliyo ndowooza abasinga baafa era kukozo era obawulira nga bababika n'ogamba kale n'oyo mwana n'oyo after some 10 years 10 it can make us a lot of sense neddayo genda oziike abalala bonna abafa after 10 years abaana bafiirwa wano banyaabwe ne bafiirwa bakitaabwe ne batalinnya wano n'asindika amavu g'okufa obufi n'asasula bbaasi abantu ne bagenda naye nga takombe wano Kyaddondo obadde ki so gw'ogamba nti okuhanolinga waliwo ekigambo kye nagamba luli oba wakiwulira Kyaddondo okumuyingira kyangu naye okumufuluma ize kati n'olwekyo eyo homesick gye mulina mugifune naye musooke mukakkana embeera tewali nsonga ebalumya waka wano kubanga n'ekituufu tewali kiriwo mpozi ng'ogukubye ng'era ddala okumawo n'obukadde obumala obweyo nojja wano n'otandika okufuuka omu ku bagagga be banayogerako naye oba tebakwogeddeko naye nga gwekimanyi I'm gonna live a proper life sinti eno peer pressure kangendeyo ng'oli naye yagenze ng'oli naye yagenda allo bino byaddalamu kale kakati ekisembayo
abantu ekiriwo kati kwe kufuna ebibuuzo okuva mu bantu ab'enjawulo naye kyempulidde ogamba nti oluusi ofiiringa akyogedde otya okuwulira nga okwennyonnyolako yo story n'okuyigiriza abantu neweebuuza nti lwaki tewakikola bino byoli mu kunnyonnyola abantu. I don't know if I keep in calling you nga nkubira nga nkubuuza ku bibuuzo by'abantu ab'enjawulo baba babibuuzizza oba that's what therapy. Okay then. Kunze, it's a very good thing. It makes me, if I take it off my chest, you say the fact about it, just say the fact about everything. The truth will set you free. Yeah. Bwemba nsobola okubuulira abatanaba kutuuka mweno mbeera kimpa nnyo amaanyi okubagamba mwana please don't try, it's not peaches and cream, si birungi. Okay, so right now olinayo omuntu gweyita mukwano gwo era oba omulina kiki kyakola ekiri different wali eri walina nga oli mu bulamu obulungi bali Sirina, they are all associates, we associates. Sirina mukwano aliwa. Okay. Sirina. Kyekyakutuukako kutuuka nga tokyalina yadde gw'oyita mukwano gwo? Life differences when Uganda omuntu obeera naye for a reason. Yeah. Nabeera kyaliwo for a reason. Tell you after that reason goes away, then you're gone. Kogamba enchirabe mu bintu bingi nobeera kyaliwo edaka state kikukatiri let me give you a live example. Yeah. When I nga nawe before. Yeah. Naina abantu bangi abali benefasa kasita wagenda novaawo nabo ne balekerawo ku nefasa oba onfuna. Yeah. So it's like abantu babeerawo fuwa cause oba cause teriiwo gundi obayireki. Kyali ekyenjawulo like babeera different batya kuba mikwano gye Bulaaya nga gye walina e Bulaaya n'abe Uganda. Abe Uganda tugenda bali off a cause. Bulaaya nina bakyali bange benayina nga nkyali nga ndi e Bulaaya ngenda kweza emyaka 10 mu gw'omwenda ngenda ku ky'omwezi 12 ngenda kweza emyaka 10. Bakyali bange bakyali bange. Bachali bange abe Bulaaya bakyali bange till today. Oboli awo China kama yo kaya story chinga ya kubide sigwo mukubide obanga tomusina kubira nayo ba Diana Peterson Bu nayo bakyali bange yo ba Latifu nayo bakyali bange just banji mwana amanya kati waliwo waswa mulongo ali awo Bungereza bakyali bange yo mulongo ali awo atoyo mutabani wa Daddy mutabani wa Sebagala ngobeerawo nakubira simu nagamba kaya story chimwana oli fit nanyumya wawe mbozi nanyumya naseka mwawo bichina kama kanje omanyi siri fit naye mwana geno nyoyo kanairo ogeno kulawa nga kutendeka ekikumi kutendeka ekyabiri. You understand? Obaina bakyali wange yasobola okutegeera nti okyali alabika tali fit naye oba tompa distant naye tompa words of wisdom. Just okunjogeza muno ngamba gayi topowa ensi wetyo lwaba nti otiddemu sigwa wekka n'abalala ate bali mu kusinga gwe kyoli beerako tegeera just words of wisdom n'ogamba naye nga bali ate Bulaaya wano wa Kawaani buli omu ali bibye. Osobola kunyamba okuva ku lino step okutuuka wali kasito tuuka nga alaba tokyagusobola ize tuddemu ng'anoonya asobola okugatta waawo wano byakugatta kati sijja kugamba mbu Uganda nina kyali wange wallahi simulaba mutweko ba associates twegwako story kitatatata malayo kyali wange ewa Saidiki Kawaani. Okay. Demo bubi. I know. Kanyine wabere Uganda just wali oberanga nabo nenga amazi. Kituufu. Era nga oyogedde ba associates era okitegeerera wano nti ba associates byaddala. Anyway. Omukwano gwensobola okuba nagwo nengambo omukwano gwange ayinza kubanga hamu nenga hamu yantegedde basi okyali wange. Batali ekyo lasitobadde eki. That's wakava Uganda tunaba kumala ddanga ddene obimanye ebyawano tewali kyamaanyi kyakyuse same.
kale neyaziza nje sebo mukama wange katusabe webana bana nzize mufune ebibuuzo ebirala nja kunoonyako taata wawe mukama akunkumire nze kwendi mukama naawe akunkumira kwekyo osinga okwagala naye ng'ensigala kwerabira wasoyo omuganda wange ali Bungereza ogambye abantu abagala okureaching out kuyambako ku kyekyuma. I don't know how much is that. Kali 4.5 akakuma ate naye kenyirinyiri nabadde na savinga olw'ekibiina kyendimu ninawo almost 1.2. That's fine. Ezange nze nga kayanja waliwo gye ntereka eyo kati soko basimbula enamba eri 0775 8298 44. So yena mwana agala okumbereramu kyakabinja siima muganda wange nja kuba ne kasene nga bayita Kayamani Kona Kayamani Shukrina oba nfuna mpepete nga namwe mujja okuva e Bulaya mugamba nze engato zange nzitwala wa Kayanja sikiwa nti bajja zitwala ewalala nga bategedde nti Kayanja ayina Shukrina Center. I know. So yeah. Kali akume. Surely you can turn around life. Togeto gwanga musubi era bali bonna abadde bagamba mbu subi banange subi kikulu esubi ne oba tolina kyotambulizako subi bera lyo gambe wa abo balina ne nange nsobola okubanga bo ekyo kyokka oba osobola okyogera mu mutima gwo. You don't have to say it loud, just deep in your heart. Then you can see a lot of changes in you. So n'olwekyo owemalanga musubi mpozi nga bagambe munaku 2 ofa awo gamba kampe n'abalingo abalala obutwa tufe nabo oba nfuna baigwe. Well, musajja Apollo abita Kayaman week ewedde wetwakola naye interview story yali ya life changing life stories life lessons ngezaako kubatenga njogerako ko naye ebiseera ebisinga nga tuli ku simu kuno nampa ebintu ebimu naddala nti yamala emyaka mingi wano mu Bulaaya mu Europe specifically abantu abasinga bamumanyi mu Europe omwo yabeeramu nnyo ebbanga ddene nafunako ne ku mukisa ogukwatako ku center abamu tusuubira nti oba tuli mu kusuubira busuubizi nti tulizikwatako ezaawamu miliyoni emu ya dola nayingirako naye Uganda n'abaako n'asembeza be yasembeza ne bamwerabira so along the way nange we namufunira tusobola okukwata tutambula naye mpolampola muganda waffe Kayaman. So wiki ewedde twakola show abantu ne bangamba tewamubuuza bibuuzo byaffe twali twagala so tusaba otuddiyemu omutubuulize bagezaako okwatenga bamperiza ebibuuzo ebyenjawulo ebimu bye tuli mu kwogerako mu mboozi zaffe eno ne Kaya teziri necessarily nti zeziri directed zolina okugoberera but opickingamu n'ogezaako okubalansinga n'olaba nti oba kino kyayogera kiyinza otambuza obulamu bwo oba nedda wekiba tekitambuza bulamu ngolaba tekikugattako tekirina buzibu so okwatenga okireka nosobola okwatenga okontinuinga nekyogezaako okwatenga okontinuinga but nabye ebyenjizeemu essuubi kintu kikulu okusigala ng'okkiriza nti no yadde tonaba kukwata naye ojja kikwata n'empulira ku gratitude nti bw'obanga olina okunyigirizibwa kw'olimu naddala mu abagamba mbu simanyi ndi omusiiki simanyi mpulira ddagala ninaki I don't know omusiiki nja kitegeera mpolampola but oba kwe kubeera ng'olumwa anyway nkiwulira ekigambo omusiiki naye nawe badde agezaako kinyonyola n'agamba nti w'owulira nga olina okusomozebwa okugwa mu kkowe eryo weerityo nga olimu eyo embeera musimanyi njagala empulira ddala kudda waka nina byemminsinga olulwo twala tugende lowooza ekirungi kye wafuna e Uganda kireeta okyambaza omutima gwo ekyawano oba olowooza ekirungi kye waakafunako wano okyambaza omutima gwo owulire I think ndowooza ebeera gratitude n'owulira muli eri essanyu ku mutima nti kino nkifunidde wano kikuyamba okubeera ng'osigala okontinuinga n'ekyo kyoyagala okuba ate ng'otambuza along the way. Agambye nti abantu abasobola okubeera mu eyo embeera eya homesick be bantu ndowooza bamaze emyaka nga 10-15. I have a friend ali mu New York yali anyumeza n'agamba bamu ku first generation abagenda mu US bannayuganda yali angamba nti yaddayo e Uganda nga amaze emyaka nga 25 nga taddangayo Uganda agenda okuddayo America yo nga yensi specifically balina esente kala ya sente eriemu va ku Canada nti Canada yeri nayo multiple colors naye USA ina kala ya sente eriemu bakyusa numbers $10 $5 $100 so yatuuka Uganda nga alaba multiple colors kati nga akwata akasente nawa yake aketaano kalinga kakitakataka oba
ka yero ate naddamu ne bamusimbula aka red kati ate change ne bamusimbula aka green agenda okwesanga nga balinga gubabbi obubbi naga abanzi babubbi ebimu tebikola sense. So nakera ku macha n'agamba nti lwaki mubera ne multiple colors ezenjawulo eza sente ffe twamanyira kubeera ne kale emu nomanti sente emu mulabika munzi babubbi. And I was like nagenda nyinza okuba nyinza tuuka mu myaka nga 15 nga nange am victim because naseka nnyo nga mpulira kirirawo nga omusajja abadde kyo nikyanyumya naye nga in a real sense kituufu oyinza okugwa mu nsi nga bye balimu olabira ddala omutima gwo teguli safe owulira ddala bakubba bubbi. So ekyo kimu ku bintu bye yali ayogera bye yali agamba, and it was a very funny story by the way nga olugayi kyayogera nno kituufu ate enedde omuntu asobola okubeera victim mu ngeri emu oba endala. Yeah, so yoyo Kaya I think ndowooza tunaba tuzeemu kwatagana anytime tujja kuba tuddamu okufuna ngezaako kuba nga nfuna kye bayita life lesson is 44 years emyaka gy'alina yatugamba talina kyalina. So mu byo agezaako ku starting again agezaako kuddamu kuzimba bulamu bwe buto mu mpola mpola. Naye bingi byosobola omuyigirako by the way obanga omuwadde obudde bingi byosobola omuyigirako because ali bold ali asobola okukwate nga ayogera ekintu kye nga bwagezaako okukwate nga akyogera. So tulabika okuba tujja kusigala nga tumuleetanga once in a while asobola okukwate nga atuwa ku bintu ebyenjawulo ebibuuzo byenfuna byemubuuza ebibuuzo byenfuna byemubuuza asobola okukwate nga atulungamya mu ngeri emu oba endala. Yeah, ndagala okukwate nga ategeezaako ku bannayuganda nga ndi mu kusiibula bannayuganda abali mu diaspora muno abali mu North America abali mu Europe nga oli wakati oli ku mulimu gwo oli mu kuyiriba naye nga ompuliriza ku ssaawa eno oli mu kuwuliriza sheeno naye nga otadde obuntu mu matu olaba nga olina space gy'oli mu kutta olina obudde bw'oli mu kutta ng'oli ku mulimu ogwo naye ng'olinayo obudde bw'osobola okulowooza ti singa nina ekintu kye nsobola okukoleramu wano nga kyange kiba kinkolera amakulu ng'ate w'othinkinga ekintu ekirala ka business k'osobola okukola oyinza okulowooza okukola business ya maybe traditional business ejja kwetaagisa physically kati ng'oyagala ekintu ky'osobola okukolera within that time. Nkwanjulira digital franchise business business eno yakukolera ku mutimbagano wetaaga bwetaazi internet yabaana simu yo ne laptop once in a while nosobola okukwate ng'ozimba kye bayita digital franchise business ebaddeyo okumala emyaka 5 mu North America wano saako ne mu Europe okutwaliza ewamu nesobola okukwate ng'ekuyambako okuzimbira kye bayita extra income oba oyagala supplementary income osobola ogitandika nga plan B naye nga eventually mu mutima gwo kimanyi nti can be plan A. Last year but one I was working 2 jobs guno kati nkola omulimu guno ne guli placing like this business ne placing guli omulimu omulala gwe nali nkola omulala okitegeera. So it's not to get rich quick nti oluba oteekamu enkya ofuna results wabula kintu kyakutandika mpola mpola ng'okizimba ng'olina ba mentors ne ba coaches abasobola okuyambako okuzimba business eno paka bwenaatuuka w'ogyagala mpola mpola tolina olwogenda tambula ng'oli omu ogenda kuba ate ng'otambula n'abantu abalala singa owulira muli eri mu mutima gwo olookinga that option ng'olina ekintu ky'onoonya ekyefaananyiza bwe kiti ekyokubeera nga olina kyokola ng'olina onoonya kukolayo plan B nga egezaako okuba ate ng'esupplementi nga kino oba ng'ozimba ekintu nga n'omulimu togukwitinze gwa 95 osobola okuba ate nga omukubirako oba n'ogenda ku website yange eyo literally n'ogezaako okuba ate ng'olaba kiki kye tukola exactly otandika ne free webinar training bw'ogenda ku website ya www.g-vpn.com ojja teekamu amannya g'ennamba y'essimu ne email address then bajja kuba ate nga bakola lookinga kye bayita free webinar training omala ogiraba oba olina bw'otategedde noonya sobola okuba ate tutandikira enamba yange y'essimu kweri tujja kutambula mpola mpola kulakutana n'ensi yange Uganda takumira mpeera bankumire bye. The Answer Channel, a solution to every situation.